Yadde abalamuzi okwetooloola eggwanga olwaleero batadde wansi ebikola mu kwemulugunya ku musaala gwe bafuna, tekiremesezza mulamuzi Helen Ajjo owa kkooti esookerwako e Mubende kwejjeereza William Ntege amanyiddwa nga Kyuma kya Yesu. Okusinziira ku pulida wa Kyuma kya Yesu, oludda oluwaabi lujje enta mu musango guno era bw'atyo omulamuzi n'ayimbula omuwawaabirwa. DPP yafayiriza kye tuyita withdrawal nti omusango aguvuddemu nti takyalina interest omugenda maaso n'omusango, n'olwekyo kkooti ebadde talina kyakukola kyonna kujja kukola ki okuta mwami Kyuma kya Yesu. Kyuma kya Yesu abadde alangibwa kusikambula omubaka Simeon Nsubuga bwe yali ku mukolo gw'amatikkira ga Kabaka e Mubende, kyokka nga Nsubuga azze yeebalamu okulabikako mu kkooti era nga ne ku Lwokusatu lwa wiiki eno omulamuzi yategeeza nga bwe yali agenda okugoba omusango guno singa Simeon talabikako olwaleero. Kyuma kya Yesu agamba nti yejjusa olw'ekyo kye yakola. Tewaliwo muntu n'omu yantuma era ekyo kyali ku mutima gwange nakikola nga nze Buganda Ntege Kyuma kya Yesu. Munnayuganda atayagala constitution, atayagala abantu babeere mu mirembe, nga tewaliwo gwe bakubye masasi kutta, nga tewaliwo gwe bakubye emiggo oba nga tewaliwo gwe bagobye. Poliisi tekkiriza Kyuma kya Yesu n'abantu be kuyisa ekivulu era bw'etyo emutadde Kabangali n'emwongerayo ku nsalo ya Mubende ne Mityana ng'eyo gye muteeredde nga yeewala akajagalalo mu ttawuni y'e Mubende.